ng'essiga eddamu ziri kyafuna okusoomoozebwa ku misango egyekuusa ku butemu n'obutujju mu kitundu kyaffe ekyokubiri ku ebyo ebibaddewo mu ssiga eddamu mu mwaka 2016 tukuleetedde emisango egikutte akati. Omusango gw'okutta eyali omugagga w'omu Kampala Eriya Bugembe eyali amanyiddwa nga Kasiwukira mwe gwasalwa ate n'okuwozesebwa abateeberezebwa okutta bamaseeka b'obusiraamu mwe kwakwajjiza. Mukyala wa Kasiwukira Sara Nabikolo ne muganda we Sandra Nakungu wamu n'omusirikale wa poliisi Jaden Ashraf be baakwatibwa oluvannyuma lwa Kasiwukira okuttibwa mu mwaka gwa 2014. Bano baawozesebwa enfunda eziwera mu kkooti enkulu ey'e Kampala mu maaso g'omulamuzi Wilson Musene Musalu. Mu mwezi ogw'ekkumi ng'ennaku z'omwezi 12 omusango guno gwasalwa. Namwandu wa Kasiwukira Sara Nabikolo yejjeerezebwa kkooti mu musango gw'okutta bba ate muganda we Sandra Nakungu n'omusirikale wa poliisi Jaden Ashraf ne basingisibwa omusango. I accordingly do hereby acquit A3 Sandra Nabikolo Segunya. Finding and holding of this court that different prosecution witnesses right from PW13, PW16 and PW20 gave different stories but with no direct link to A3 as being involved in the planning or commission of the offense. Omulamuzi Wilson Musene Musalu n'abasindika mu nkomye ruzira okumala emyaka 2 beddu. PW20, PW15 and others on record have proved the identification and participation of Sandra Nakungu in the murder of the deceased Kasiwukira beyond reasonable doubt. Wano Ssaabawabi wa gavumenti Mike Chibita teyamatira na nsala ya mulamuzi ey'okwejjeereza namwandu wa Kasiwukira Sara Nabikolo era n'ajulira mu kkooti ejulirwamu. Namwandu Sara Nabikolo yali amaze okuteebwa poliisi wabula yaddamu n'akwatibwa ku nsalosalo za Uganda ne Kenya bwe yali agezaako okufuluma eggwanga ng'agenda e Kenya. Mu ngeri emu kkooti enkulu ebadde ng'ewulira omusango gw'abantu 14 abateeberezebwa okutemula bamaseeka b'obusiraamu mu ggwanga. Ku bateeberezebwa kuliko Yunus Kamoga eyo yali akulira ekiwayi ky'abatabuliiki e Nakasero. Abajulizi ab'enjawulo bazze baleetebwa oludda lwa gavumenti oluwaabi okuwa obujulizi obuluma abantu 14 abavunaanibwa. Sheyi Haruna Jemba omu ku bajulizi yategeeza nga Kamoga bwe yali ayagala okumutta ng'amusindikira obubaka obumutiisatiisa ng'era baalumbako n'amaka ge Mutundwe ne bagakuba amasasi. Ate omulala yatankana mu byayogera ng'agamba amasasi agaaleetebwa mu kkooti nti ge gatta Sheyi Kirya tegafaanana n'ago ge baasanga mu mubiri gwe. Omusango gw'okutta bamaseeka guwulirwa abalamuzi 3 nga bakulembeddwamu Ezekiel Muhanguzi nga guno gwe musango ogusoose mu ggwanga okuwulirwa ng'abalamuzi abaguwulira basinziira ku mateeka g'ekkooti y'ensi yonna. Nasaka Joeria ne Ekak Ronald amalindirire.